kkooti enkulu eya Kabalintalo Alice Komuhanj ayongezaayo okulira emisango egikwatagana ku bijambiya ebyali mu bbendobendo ly'e Masaka egivunaanibwa ababaka Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana okutuuka nga 25 omwezi ogujja. Kino kikoleddwa okusobozesa omu ku bavunaanibwa Muhammad Segirinya okusuuka oluvannyuma lw'okukitegeera nti ali mutala w'amayanja ajjanjabibwa. Omu ku bannamateeka abawawaabirwa Samuel Muyizi ategeezezza nga bwe yalambula ku mubaka ono mu ggwanga lya Netherlands gy'ali n'akizuula nti embeera ye si nnungi. Segirinya agambibwa okubanga awera ennemba n'ekirwadde okuli kansa w'olususu saako endala ezeekuusa ku kibumba. Omulamuzi era agamba nti ekimuyimirizisizza omusango guno kwe kusobola okulindirira ebinaava mu kkooti etaputa amateeka ku kwemulugunya okwakolebwa ababaka bano omuli n'okukozesebwa e Kampala ne Masaka ku misango gye gimu. Ababaka beemulugunya nga baagala fayiro z'emisango gino gigattibwe efuuke emu mu kifo ky'okubawozeseza mu kkooti emirundi ebiri ku misango egifaanagana. Ababaka bano n'abantu abalala basatu baggulwako emisango omuli egy'obutemu, obutujju, okugezaako okutta nga gyonna gyekuusa ku bijambiya ebyali e Masaka mu 2021.